Emisinde gy'omwaka guno gye gyawunzika emyaka 3 Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II ye yasiima abantu be badduke nga bakuŋŋaanya ensimbi ez'okulwanyisa n'okwogiwaza abantu ku bulwadde bwa Nnalubiri obumanyiddwa ennyo nga sikosero. Abavubuka abalina enteekateeka ez'okuwasa oba okufumbirwa nti musooke mugende mwekebeze. Mugende mwekebeze omusaayi balabe oba mulina akatofaali aka Nnalubiri. Abakulira ekkeberero lya gavumenti Uganda National Health Laboratory Services ebutabika bagamba nti Ssaabasajja Kabaka yalengerera wala bwe yalagira emisinde gy'amazaalibwa ge okweyambisibwa mu lutalo lwa Nnalubiri. Naye okuva Ssaabasajja lwe yavaayo, okuva Obwakabaka bwa Buganda bwe bwavaayo, bantu bangi bamanyi ebikwata ku bulwadde buno, bantu bangi bamanyi ekyokukola, bangi beegasse bagassa amaanyi ku kulwanyisa obulwadde buno. Twandyagadde nga ekitongole okwongera okukolagana n'Obwakabaka bwa Buganda kubanga emiganyulo gyo gibadde mingi, naye ndowooza okusalawo kunaava ku ludda luli oba batwongerayo waakiri omwaka twongere ate okukkaatiriza ekyo kye twatandika, naye weewaawo ne bwe nayo tebatwongedde tusiima nnyo, tusiimira ddala gino emyaka 3 gye tukolaganye n'Obwakabaka bwa Buganda. Enjawulo ebadde nnene era tetugenda kusigala kyekimu. Bino ebijjidde ng'eggwanga liri mu keetereekerero kakukuza lunaku lwa Nnalubiri olukwatibwa nga Juuni 19 mu nsi yonna, ng'emikolo emikulu egy'eggwanga gigenda kubeera wano ebutabika. Okusinziira ku Nnakaliika, omwaka guno essira balitadde nnyo okujjanjaba n'okulabirira abantu abatawaanyizibwa obulwadde buno. Tugenda kwongera okuwa abantu okunoonyereza okupya okukoleddwa biki ebipya ebizuuse, abantu basobola kwewala batya obulwadde buno, singa baba babulina basobola kukola batya. Ye bwayi bw'oba ng'ozadde omwana ng'alina akawuka obulwadde buno omuyamba oti. Obutafaanaganako mikolo mirala gye tuzze tukola, tugenda kubanga tusiiba butabika olunaku lwonna, abantu bafune okuweebwa amagezi, abantu bafune okujjanjabibwa, abantu bafunye okukeberebwa, abantu bafune information yonna gye beetaaga okukwata ku kirwadde kino. Nga bwe kiri ku ndwadde endala, gavumenti eyongedde okukubiriza abantu naddala abatannafumbiriganwa n'abateekateeka okugenda mu bufumbo okufaayo ennyo okwekebeza Nnalubiri kibataasa okuzaala abaana abalina obutafaali obuleeta obulwadde buno. Ekirala kitwagala ennyo okusimbako essira kyekyabagalana okubanga tebannagenda kufuuka muntu omu. Weewaawo bakebera siriimu, bakebera obulwadde obulala bwonna, bakebera ebintu bingi n'ebyobuwangwa nti oba temweddira muziro gumu. Ekintu kye twagala bagatte era ekikulu ennyo bagatte ku ebyo bye bakebera bwe bulwadde bwa Nnalubiri. Obulwadde buno busaasaana singa omuntu alina akatofaali ka Nnalubiri azaala omwana mu muntu omulala alina akatofaali kano, olwo omwana gwe bazaala abeera afunye obulwadde buno obwa Nnalubiri. Farida Nakayiza, BBS Telefayina, Gambuuze. Amawulire Gambuuze wano ku BBS Telefayina yaffe. Mwenzikiriza tuwumulemu ngenda kukomawo n'amalala mangi.